nti buli omu yawaayo kye yali ng'akola ki kye yali ayina. Bobi Wine okuyita abantu bamusondereko talina nsobi. Obuyambi obumu obwavanga mu nsi z'Abawarabu kuba Obungereza yabagamba sijja bbawa naye mbawadde ebbanga lya myaka 5 gavumenti bwe balima okukyusa nzija kujja mbeekubire mwena ntegeko gavumenti eki kuba litwale lyawanira litutwala. Era information yemujjukira bwe yasooka mu America the same information gye yasanga e Bungereza America ng'emaze okutegeeza bano nti oyajja neyajjirira kino. Kakati Bobi Wine bw'agamba nti munyambe si kipya. Wana Abaganda twasonda bingi nnyo twafiirwa bingi nnyo n'okutuusa kati ebimu President Museveni byamulimu okusasula. Omuli ente. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvayo n'agamba nti munyambeko ku kino. Walabye ennyanukula abantu gye baayanukudde jjo ku ssente entonotono ezaawamu okuva ku abo ababadde bakuŋŋaanyeewo wavuddewo akawumbi kamu mu miliyoni 600 mu ddakiika. Kitegeeza nti abantu baba tebalina kye bakwetaagako. Kati olwaleero we tuzibidde we bakubuliriza akayingire kavulo oyinza okwewuunya kuba mbaddewo ku social media ng'abaana ebweru batandise okusindika anaazijjako wakooyerawo wakutuuyana nazo nga bwasa ku akawunti yakibiina naye ebyo byonna lwaki nti abantu bakooye enkola ezaawangula President Museveni yasabanga buyambi. Naye yasaba Amama Mbabazi yavanga kuno n'agenda Amama Mbabazi oyo omulaba mukono gwa President Museveni ogw'omunda ennyo era mu kukyusibwa kw'eggwanga ayinza okuba yatwalamu ebitundu nga 65 wadde teyagenda mu ttale. Omuntu yagenda okusaba obuyambi e Libya yasooka mu America ne bagaana nadda e Bungereza ne bagaana nadda mu Buwarabu n'asisinkana Gaddafi n'amugamba nti sijja kuwa buyambi ku basajja bakafiiri. N'akomawo n'akigamba Museveni ne Salim Musale gw'obadde okimanyi nti Museveni musiraamu. Nange mbiwulira buli ne Salim buyambi bwe waleeta obuzibu. Erinnya lya Salim Musale liva ku jjeno wa Gaddafi. Era yamala okutoola Saadu Gaddafi n'ayingira mu lutalo. Era nze bwe nalabye President Museveni ng'ajjayo empapula ne ŋŋamba ayi Mukama ndabye omusajja atalina kiseera eggwanga. Ng'ajjeeyo ki Uganda kyetakuwadde within 40 years kyoyagala okolere mu myaka gino 5 wa Museveni. Kuba mmwe abataalaba ku gundi kugambe 1978 Museveni yali mupangisa ate ayina kizimbe kyonna wano mu Katanga. Bw'obanga kati gw'omu ku bagagga abanyumizibwako Uganda kikyetakuwadde ne weewuunya abantu oba bategeera kwenkana kisimanyi. Ebibiina byonna byakoleddwa nga bya Buganda. Ebibiina byonna byakoleddwa nga by'abantu ba mu Buganda. Ebipya byonna byatandise. Walabyemu ekyomunankole? Walabyemu? Byonna biri wano. Kabadi akaliwo nti tebikoleddwa ku mutima gwa kujja buyinza ku President Museveni. Bikoleddwa kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era kyongera okumalamu ennyo amaanyi bw'otunuulira abantu abafaanana bwe batyo naye Katonda ayina ebintu ensi n'agifugira ku bintu bimeka? 2. Okumanya n'okutegeera biriko ekkomo mu bulamu bw'omuntu. Naye obusiru n'obutamanya gw'oyoolako ky'osobodde. Kyoyagala kyokola ki? Ekitiibwa ezo 5-0. Kubanga kati ffe abatunuulira ebyobufuzi ogenda n'otunula n'ogala kati bano bali ku ki? Era beegasse bati kati nalabye ekibiina kya Erias Lukwago PPF ng'ekyaniriza kyasoose kwaniriza abanaati sima anti ekya Mugisha Muntu kyazze naki? Ebibalo bya Lukwago byali bingi nga Besigye akyayina amaanyi.
kubanga zikyenda bawaawo ndowooza kyalinga ekigamba nti after Besigye Lukwago yalina okuba next okiraba naye nekitasoboka nti ne mu pate waaliwo abaagala abaatandika kakati ate mu byobufuzi abantu kibatannaba kumanya ni politics agenda n'emikisa emikisa bwe gitali mu byobufuzi oba otawanira bwerere wano abalina omukisa ogukulembera eggwanga babadde abo babiri asooka abadde President Museveni outgoing generation yefuluma eyegenda eya President Museveni era agimazeewo owookubiri ye Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okuba ne ground eyiye gye yeekoledde nga talina gwagijjeeko generation emukkiririzaamu byayiseemu ekikulaga byayiseemu byokka okutuuka awo waali ne baagala n'omukomererako ku masasi dereva we n'afa byonna bw'oba waakufuga ojja obibuuka nga tomanyi obibuuka otya naye emikisa egijja gikubaako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omukongozi mu ssabo tasobola kuva ku mukama we agenda akola essabo eriri tekisoboka kati lwansonga mukongozi abadde mukongozi mu ssabo kaakati bw'ogenda n'akola eriri togenda na mpewo yazirese magere empewo yazirese magere talina mugaso nagumu kaakati najjasangayo bakongozi banne waliwo gwe nalaba mukaaku mabike kasibante kaakati nze nakiyisa ekibiina ky'abakongozi tekirina mpewo era buli akigendamu ate bino njagala nkikubuulire nga ndina mu kamera ng'ensi eraba kyekimu ku bibiina ebitagenda kuyisaamu wadde kalinda luzi owakakuba akagenda ku luzi tubanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzire okubanga mutugobereramu abali kubanga gye muli ebbanga libadde ddene nga tubulanganye abaana bayombye awo nga ntaddeyo akaakayiira ne ŋŋamba bannaye kayiira yakoze waliwo ke twabadde tutaddeyo awo bayomba wabulira wa tetukyakulaba so ya back era nga bulijjo tuzze olunaku olwaleero muli mutyeyo bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzire okubanga mutugoberera tubagamba kyemukola kirungi babala okubanga gye muli mu ggwanga Uganda gye tuwangaalira ebintu bitambula sofa tuli mu kamyufu k'enaalemu naye nza okugamba opposition ate eri mu kuvaasinga enaalemu beekuba betta bookya amamotoka ekiri mu kalulu k'enaalemu nze sikiraba ebafuwa wane mubende kasambye gwe bakubye esasi teyafudde we kasambye teyafudde naye nawudde bamukubye magulu bamukubye kugulu naye ani kabanda yenyini bwe mpulira ababadde mu field kubanga abanoonya akalulu bavujjawo emmundu kitegeeza oli yalayika yagiina kati ate simanyi oba alina gwe yagiwadde nafaananye okubiraba nga ndaba omwana yabadde mu studio ng'awa obujulizi eyabaddewo ye kenyini nga bakuba kati nabirengeddeko neŋŋamba nange nga bwe wabirabye kubanga esaawa incident yapeningidde mba mu programu nga nkola naye nga bye nawulidde ate nga abamuffe twali tukimanyi nti oba alina n'abakumi oba kyabana ebyo sitole saagala zigenda muzinayande obuzibu obukibaamu bumu tufiirirwamu bantu baffe bafa ate ekyokubiri n'ekigendererwa ekyabalwanya kiba kiweddewo ekyabatwala mu nsiko kubanga pulobulemu yakyo nti emmundu ku mulembe gw'obo tezadda nnunyu mu bantu era bwe zadda mu bantu okufa we kwatandikira n'enkola ey'amateeka neekola ki neggwawo kuba buli omu akola byayagala ekiraba kati walabye ekyabadde esembabule nga neeyatta ow'esembabule n'olwaleero tavunaanibwanga oyatta ow'esembabule naye ate nga oyinza okwewuunya era ebintu by'ensi eno bagamba ebibulwa byerabiro kubanga natunuulira taata wa Ssekikubo yasinga okulabirira taata wa Museveni naye ate Sam Kuteesi yakiganya abakijjanya Ssekikubo ye ate yali Anthony General mu gavumenti ya Titookero eno mukulwana teyakola ki teyaliyo kakati gwe saawa eno kiri abalwanyi naye kwe kiva
nkigeraageranya ku nkoko teri kisolo kisinga nkoko kulabirira baana naye bwetuuka ku ddaala ery'okukuza obukoko bwayo bwe busembera okuliira weeri ebubojja yagala bagende banoonye mugende mwenoonyezi ndikasa kitandika okulya ab'omu nju ng'omanya babuuzeeko abatulaba banange mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba kusooka tubeetondera olw'okubanga ebbanga tubadde tututte ddene nga tetubaweereza naye essaawa gye tulimu eno yakanaayo kyani ebyobufuzi mu Uganda byatandise ate nga mumanyi nti struggle tuyina mpanvu nnyo y'okulaba ntununula eggwanga so nga ate nammwe tetwagala baleka mabega mubeerewo nga temumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga n'okwongera okugaziya ku bwongo buli omu abe nga tukubaganya ebirowoozo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe bannaffe tubeetondera olw'ekyo bwe mulaba oluusi tetulabise si lwa butabaagala gurawundi naye bayita gurawundi naye beetuyita bane kanabagamba Baguma Ibrahim mwali mutusuubiza otuwa ku bipande by'omusajja bannange balonda 24 tugire tubimuwe tuleme kwekwasa buli alinayo kyayina yesimbyewo kansala mpoziwa Kalwana sabu kalwa mzonali Patrick Nsamba era y'omu ku ssebo Ssabakunzi mpozi gwani chairman wa Kungo wa constituency ye Kasanda yes so abalinayo ka posta konna ebintu byaffe biba mbweru fera aba bajja kudda abeebaze tumukwasizeeko kubanga nsonga nkulu nnyo tutandikire ku bibiina tudde nga tetuwayaamu bibiina bizaawo bingi Amadi Nsereko n'agira DF n'egira PFF n'egira bijidde kumu bawunzise beegasse naye kwegatta speech ze bakola balinga abajja museka Bobi Wine ku kakati obuzibu buli bumu nti wane waffe mu Uganda coalition tekola okwegatta kusobola kukola mu mawanga nga Kenya kubanga Kenya bw'ogenderera ku politics waayo ebbanga lyonna bayita mu kwegatta ate ne bawangula naye wano waffe tekisoboka era kikyagaanidde ddala era tekijja kusoboka wano kyendaba ekiyinza okukola walina kubaawo okwegatta nga kuli ku regional level regional level nga bw'olaba UPC bwe yawamba mu mambuka UPC bw'evaayo ne yeegatta ku National Unity Platform eba eyina kyereese nkitegene kakati naye bano nalabye ebibiina nalabye ekya Muhammad Nsereko nendaba ekyampuuga nendaba PPFF ney'abagundi naye nga byonna bijjidde mu kaseera akazibu ate newewuunya abantu oba bategeera kwenkana kisimanyi ebibiina byonna byakoleddwa nga bya Buganda ebibiina byonna byakoleddwa nga by'abantu ba mu Buganda ebipya byonna byatandise walabyemu ekyomunankole walabyemu byonna biri wano kabadi akaliwo nti tebikoleddwa ku mutima gwa kujja buyinza ku President Museveni bikoleddwa kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu era kyongera okumalamu ennyo amaanyi bw'otunuulira abantu abafaanana bwe batyo naye Katonda ayina ebintu ensi enaagifugira ku bintu bimeka bibiri okumanya n'okutegeera biriko ekkomo mu bulamu bw'omuntu naye obusiru n'obutamanya gwoyoolako kyosobodde kyoyagala kyokola ki ekitiibwa ezo 5-0 kubanga kati ffe abatunuulira ebyobufuzi ogenda n'otunula n'ogera kati bano bali ku ki era beegasse bate kati nalabye ekibiina kya Erias Lukwago PPF nga kyasoose kwaniriza abanaati sima anti ekya Mugisha Muntu kyazze naki kubanga mu kwegatta kitegeeza olina paati gy'oleeta olina ekifo ky'oleeta ogatte ku kino kyenkola ki kyenina anti yazze naki naawe ayagala weegatte n'oli olina ki kuba buli paati eba eyina okusooka neddayo ku gurawundi
neregistaringa bammemba negamba ninawo akakadde kamu n'ekitundu omukugeza naawe anti wazze nabameka tinange bwe nagenze ku ground nakomyewo ne miliyoni 2 oba nina emitwalo 5 kaakati kyangwirwa nnyo neekubanga bana ya buyinza buli omu omuwa okusinziira ku kiyazze naki nakyo anti yazze naki ye gwayaniriza anti oyina ki kati those parties okwegatta kwazo tekuyina makulu ekyokubiri mwabajjidde mu pate muzitowa kyenkana ki anti eyina omubaka wa palamenti yenna ali mu palamenti nti eyina constituency kati akima ki kubanga watayina mu anti waliyo omuntu yandibadde ng'omu naye ali anilake politically mugisha muntu either oyinza omwaniriza olwalankazi n'ekitiibwa kye yayina mu magye ekyo nakyo nkola eyinza okubaayo munda eyo naye okumwaniriza kuba mu byobufuzi tugenda we deal with the numbers tekikola makulu era saalabyewaawo kabonero kennawadde kikiri kyegambye mukwano gwange Erias Lukwago saalabye kabonero ke yatutte Lukwago yenga y'ebibalo bibalo ki akati ebibalo bya Lukwago byali bingi nga Besigye akyayina amaanyi kubanga zikyenda bawaawo ndowooza kyalinga ekigamba nti after Besigye Lukwago yalina okuba next okiraba naye nekitasoboka nti ne mu pate waaliwo abaagala abaatandika kakati ate mu byobufuzi abantu kyebatannaba kumanya ndi politics agenda n'emikisa emikisa bwe gitali mu byobufuzi oba otawanira bwereere wano abalina omukisa ogukulembera eggwanga babadde abo babiri asooka abadde President Museveni outgoing generation yefuluma eyegenda eya President Museveni era agimazeewo owookubiri ye Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okuba ne ground eyiye gye yeekoledde nga talina gwagijjeeko generation emukkiririzaamu byayiseemu ekikulaga byayiseemu byokka okutuuka awo waali ne baagala n'omukomererako ku masasi dereva we n'afa byonna bw'oba waakufuga ojja obibuuka nga tomanyi obibuuka otya naye emikisa egijja gikubaako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati nentunuulira bano bano bampuuga nenewunya n'okwewuunya mu nsi kubanga njagala nkubuulireyo kino nti mu byobufuzi osobola okuva ku munno n'ogenda okola ekibiina naye ogenze naki okitegedde ogenze naki kati ekyo sooka okiveeko omuntu asobola omukongozi mu ssabo tasobola kuva ku mukama we agenda akola essabo eriri tekisoboka lwansonga mukuga mukongozi abadde mukongozi mu ssabo kaakati bw'ogenda nakola eriri togenda na mpewo yazirese magere empewo yazirese magere talina mugaso nagumu kaakati najjasangayo bakongozi banne waliwo lwegwe nalaba mukaaku mabike kasibante kaakati nze nakiyisa ekibiina ky'abakongozi ekya DF tekirina mpewo era buli akigendamu ate bino njagala nkikubuulire nga ndina mu kamera ng'ensi eraba kyekimu ku bibiina ebitagenda kuyisaamu wadde kalinda luzi owakakuba akagenda ku luzi era buli anadduka kuba tukyalinawo political pressure mu ggwanga zikyali nnyingi okulonda kwa NRM kulina bekugenda okusuula abatajja kusigala kyekimu ndegedde waliwo abajja mu bibiina bino nga bamanyi nti bo bw'atafuna kifo n'obuwagizi bw'ekibiina abanga atabukola ki atabulina naye buli anaddukira mu kisinde kya bibiina bino ebizze okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu hako tewali ayinza kuvaayo
wadde n'omu era ogenda okutegeerera eggwanga Uganda nti abantu kye baliko bakitegeera tewali agenda kuvaayo mu ebyo ebibiina era bwe wabaawo anampakanya nsiba ssente bwe wabaawo omuntu avudde kale tuyinza okugezaako kino ekibaddemu ekyalukwago kuba kibaddeko n'ababaka abamu okuva enowa mu FDC naye ababaka abo simanyi mweju kyali wakati mwenju kijje bali ali mu PF oba ali mu FDC yagenze nakyabalukwago ali mu PF kati wali abamu abajja okuvaayo ey'emmanga naye bana babiri basatu oba babiri kati bwega PF yesobola okufunayo ku bantu naye ate teyina eri ku mirandira gya FDC gyewagulako kyekiri kyeggambye nti baawagulakokko ate Empuuga yavaayo nga muntu ate yawaguddeko ki Mpuuga talina kyagenda kuwagula ku Nuupu era buli anaava mu Nuupu n'agenda mu kitebe kya Mpuuga nga gy'agenze okwesimbira n'ajjayo kaadi ekyo kigo omanyi omulamwa gwa DF ogwo we baalonshingira mwami Kirumira saamufuna oyinza okubuuza lwaki twogera ku biringa ebikadde nedda nze njagala nnyo buli muntu atuwe endowooza tugigatte comparison ekyo kiba kigo lwa nsonga esinga obunene emu nti abantu ekibiina ky'oyingidde bakirabira mu ango ki bwe tuba nga tuyiri mu struggle etwala ggwanga ate ky'oyingidde kiri ku ki ekyokubiri buli lwe bavaayo okuwa speeches zaabwe kuyabawadde ssente okukola ebibiina ebyo balina kwolekera Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'obadde okimanyi nti bajeti y'eggwanga emyaka gino 5 tetambudde 5 years ssente zisinga the highest percentage ku badikiteeta highest percentage egenda mu magi kakati percentage ate nnene egenda kulaba nti etaataaganya oludda olugikola ki olugivuganya development tewaba menyeraayo wano President Museveni kyakoze mu kisanja ki kuba Wisimideyo project ebigiveeko ebyo byebweru naye ku ssente yaffe yawano menyayo kimu okimanyi aleka Paris development model gy'ayinza okulagawo kaakati ate ne Paris development model nayo giveeko kuba kati njagala ombuulira impact yaayo eriwa kakati ekintu eggwanga lyo lyazingama bwe tutuuse lyakola ki lyazingama nti olutalo teruli ku gavumenti etunuulidde tutwala tutya eggwanga mu maaso wabula batunuulidde tubeerawo tutya tweremeza tutya mu ntebe tebakyatunuulira ffe bannansi abo baatuvaako ffe tebakyatuliko ekintu kya Latifu kino wakigoberedde Latifu Sebagala ogamba nti gundi ani ono Nyanzi mbu alina enkiiko zaakuba waka mukulaga mbu balina be bajjako ssente okufuna kaadi anti Nyanzi ekintu ekyo nakigoberedde nenkiraba ate kyemusi omulungi President n'akyanguyira n'ateekawo akakiiko kyetugambe nti President Museveni kyeki kyamulemye lwa nsonga emu nti buli pati ejja ne ideology abantu ne bagigula nga nnungi naye kasi teyingira mu family affairs kiba kigenda kufa kakati ekya President Museveni kifudde lwekyo family affairs ndi abooluganda abakulu n'ab'emikwano bayingidde mu gavumenti you cannot fight corruption ku baana b'oyinako oluganda kyekyokutereza Ministry of Education mama ayeta kigwezezaako ate kakati bw'ogenda ku Ministry of Education asinze okugyonoonera ddala akigezaako ng'ati kubiri mu education ani abimanyi nze nasooka nendowooza nti ke bafunye miyingo as a doctor miyingo eyandibadde ate ne mwewuunya miyingo nze mbeera nta deputy nina diguli 3 nembeera deputy minister ku muntu alina kadiguli akamu kesimonye basimonye baka education basiga kaki naye esenior doctor in education kati ne bakwe akati bw'ogamba nti abadde agitereezezza era naye akoze kyekimu okwata family n'ogyoteeka mu leadership ya university awo naye wavudde oluki kuba kati bw'ogitunuulira wano wuno kyansala wa university Ezra Suluma
Vice Chancellor Alinaitwe Henry, Director for Gender and Humanity and mainstream streaming Bamita Ezobia Baino Mugisha, Basa Everini Baino Mugisha, kati oyo n'omuta n'ojja no ku Principal of College of Humanities and Social Science Ayekire Josephine, Principal of College College of Veterinary Tuino Mujuni Robert, Chairperson Appointment Committee Edwin Karujiri, University Makere agiterezeza kali jangu ku Kyambogo University, Vice Chancellor Professor Eric Atunguka, Academic Register Dr. Anne Begumisa, Dean of Studies Mugume Bridget, Senior Procurement Officer Aniono Robert Batalinga, Director of Planning Robert Batalinga, Senior Procurement Officer Muhanguzi Richard, Chief Internal Auditor Mwebonera Asimwe, Senior Public Relations Tuino Junior Rauben, Senior Legal Officer Nisima agiterezeza kichotegeeza dino lyonna family emu agiterezeza olina akalungi k'osuubira mu Ministry of Education bino bitunulira obirala bibi alina akalungi k'osuubira mu education teri toyinza kubaako kyoyinza kugamba nti bano balina akalungi ke baagaliza eggwanga. That is out. Planning yaabwe yaggwako. Wabula ekizibu kye twafunye nange obweraliikirivu bwe nnina nti tulina abantu ba mirundi esatu abalwanira obuyinza. Generation ebwagala eno ne outgoing generation ebukola ki ebwagala. Ate waliwo gurupu y'abasajja abafunye ebintu ebingi mu gavumenti abatayagala kutabuyinza, ate nga tebakwatagana na bano majority eyetegese okutwala eggwanga. Ekiddako kugenda kuba kuyiwa musaayi. Ekiddako kuba gurupu ziri ssatu. Outgoing generation eno yefuluma ya Mwai Museveni, Moses Ali, ono from Bakadaga ono singa bwogiraba yonna bawotafiri efuluma egenda eyakaddiye nayo. Incoming generation yejja ne Kyagulanyi tekwatagana na bali ntegedde kati ate abafunye nnyo mu gavumenti baagala system bagisigaze even if without Museveni basigalewo. Ekiddako kuyiwa musaayi. Emikisa gy'okuba n'emirembe sigirabawo kubanga n'eno generation efunvubidde obuyinza ebukola ki ebwagala. Ate bw'olaba bino byonna nga bw'obiraba bwoti bikulaga nti bano basuuliddwa ebweru, abantu abasuuliddwa ebweru okumala ebbanga eddene. Omuntu ayinza kwesiga ati akalulu ke tugendamu okulangirirwa Returning officer okukkiriza nti kakati wano batuwangule katwogera amazima. Akati returning officer bano sibasuubira munnyo mazima. Yensonga lwaki National Unity Platform ekugamba eno tugenda mu gye bayita protest vote. Tukagenzeemu nga tukimanyi. Mutya mu kukimanya nti bw'ojja n'otunuulira lisiti y'aba returning officer bano bonna era nabo family ya etya emu family emu nga bw'ogira bwoti ino nga bw'ogira Balango district tulina Masiko William Arua Nteziyaremye Edward Bujiri Chicho yani Chicho yani bachijongo Chichonga adi Gaude ate ono Bugweri na Luwagaba Bwejwa inebyona Bwejwa inebyona ono Tusingwire Bokomansi Kizindo Ibrahim Bulisha Nwansimire Mwansimirine
Kunyangabo tulina Omujuni Kushenyi Mbabazi Abalejja birungi anedda kiki kyotegeeza abalala bonna amawanga agali mu Uganda tegategeera Gomba Mugenyi Jowero ndagaako Gulu Agaba ndagaako Butambala Kyagabirwe Kabalole Nayebale Jinja Ngobutungi Jennifer Iganga Taho Mase Ibanda Kamusime Ruhemba Hoyima Masiko Douglas kakati amawanga amalala tegategeera Ticho tegezo obutategeera kyenkugamba nti gwe bw'ozaala abaana abasiru olamira bakumulirana era mu bisiru by'omuwolonda kyenkugamba ekintu kimu nti wandibadde omikisinga abasigadde bonna tebategeera tuliwo okuba bukubi kalulu. That's why it is a protest vote. Egatta bannayuganda bano bonna abatali bamativu era teri kitawaanya President Museveni ne budget ze nga tewadi protest vote. Otyanga omuntu ayingira mu muliro nga amaze okutegeera nti wakufa. Okitegedde tukagenzeemu nga tukimanyi nti okulangirirwa kuzibu n'okubaawo kuyinza obutakola ki obutabaawo. Tukimanyi okuva ku bino byenkulazi kyekigenda mu maaso naye obuzibu buli awo. Kyogedde bwoto nyina n'ekibuzo kyenyobuzo kitegeeza ne mu State House teriyo bantu bakolayo nga tulinayo bakirumira ate bala ne bakirumira mu State House togenda kusangayo n'omu. State House eno yonna lisiti ogiraba tandikira ku President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, Minister of Education Janet Museveni, CDF Muhoozi Kainerugaba, Senior President Advisor Salim Musale, Minister of Animal Industry Bright Rwamirama, President's Advisor Cedric Anzairwe, on Minister in State House, Administrator in State House, that is Maria Karugaba, on Minister Sabit Muzeyo Omumanyi, on Private Secretary Joy Mirembe, waliwo James Kafere, waliwo James Katera, Sam Kutesa, waliwo Sam Kutesa, Alani Masiko, ya Minister wa Security Jimmy Muwesi, yabugo olabye mwani omulala. Eyo nakabiri kakati nze njagala okulaga ekintu kimu ndi ebiseera ebisinga obungi mu nsi gavumenti bweva obubi mu Africa mu buyinza 60% ku banoonyi b'obubudamu baba ba famire ya president abeera mu buyinza lwansonga nti ojja n'okola extended family ate era nekigaana bwe beegenda ng'egenze bubi ku bonna tewali asigala mu buyinza. Kati njagala ombuulire abakikola abaali wano abakyoli bameka abasuula ekkololo batono teri si batono wali yaani bwe tugamba batono tumenye aba teri tekyali kala baveeko jangu ku basajja abanubbi abasuulangayo ku mulembe gwa Amini baani abasuula mu baloodi ekkololo okugenda kwa gavumenti ng'egenze bubi terina kyereka. Kakati ono twandibadde tufuna gye tuyita social, that is gradual socialization, naye tetusobola gituukako kubanga omululu gw'ebyobufuzi mu Uganda munene nnyo. Gradual socialization nti gavumenti ne bw'eba evuddewo esigala ng'efuna mu sisitimu yaki ya gavumenti. Jo nalabye ennyumba ya Idi Amin nga bagiraga emmese ziriyo gye zizaalira. Kakati ate Idi Amin ze nagituukako nze kugambye nole bakomyawo omulambo gw'Obote nali namba 3 mu kugulabako. Saayagala nnyo kunnyumiza nave wange essaawa 9:30 kuba nsirabanga ku pulezidenti aziikwa nentuuka nembeera namba 3 ku baala ba Obote. Naye lwalinayo ebintu 2 oba 3 kuba ebiseera ebyo twalinamu endowooza eyali etusigiddwamu nti Obote mubi nnyo
nga tulowooza nti ate baatugamba ayina obukodyo 99 obote ningamba kano kandi baakakodyo omusajja naddira mu keesi bamuteeka mu state house koze kanswame mala okulaba ku maiti y'oboti namala kakasa kakati nagenda ewa Idi Amin ye musajja bwe tulina okutendereza ennyo kuba yafuuse omuzira ng'ate ali magombe okusinziira ku byeyakola bw'obikompeyalinga n'ebyenRM ebiriwo kati Amin alina kuba muzira era amaka ga Idi Amin gatudde kuyiika 20 mwezi mutamu bwe bugagga bwa Amin bw'alina e Uganda oli amenyeyo obulala naye tunuulira bano olwaleero n'okulaba bafunvubidde ettaka okwali abajjajjaffe lye baali balese okuzimbako wano Bugolobi yiika 27 ozirabawo twalina faamu ya gavumenti bwebakubabanga minisita ne bakuwa ente ng'ogitwala n'ogiteekayo mu faamu eyo faamu yalagawa abagirimu baliwa kati bano bafunvubidde ku byobugagga bye bafunye mu bulungi ne mu bubi bagamba kama mbaya ni mbaya wano tetuvaawo ntegedde so nga ekyandibadde kiyamba eggwanga kino libadde kimu tis only dialogue system ejja tuvaamu tutya ne tuleka eggwanga nga litambula obuwiki nti kikoze eki kiganya okujjako ng'ensi evudde bweru ate mu bbanga lino ekita kyasoboka kuba buli lwe tutambule n'enjuba tenywa mwenge buli lunaku ekola ki etambula esuula luutu tusemberera akalulu era nzi bwe nalabye President Museveni ng'ajjayo empapula ne ŋŋamba ayi Mukama ndabye omusajja atalina kiseera ggwanga yes ng'ajjeyo ki Uganda kyetakuwadde within 40 years kyoyagala okolere mu myaka gino 5 kuba mmwe abataalaba ku gundi kugambe 1978 Museveni yali mupangisa ate ayina kizimbe kyonna wano mu Katanga bw'obanga kati gw'omu ku bagagga abanyumizibwako Uganda kikyeta kuwadde alina byaleseyo byalina okukuuma ate biriwa kati obuzibu obuliwo bwebwo nti pawa yeetaaga n'ogikwata naye n'oyiya ne bwogita kati ebyo buzibu bwa Afrika bwokka enva etya mu ngalo n'ensigaza kyennakwata okiraba kyennafuna nga nkulembera kisigalawo kitya they are protecting now ate batya tebasobola olw'ensonga nti ne gwe babadde baleeta tali mu bantu kinkugambye nti mukongozi naye taliiko mpewo nga bwolaba bano abaki abalala taliiko ntegedde akati tulina obuzibu nti ensi efunvubidde akati tugende walabye ekyabadde egundi ekyabadde eri mu balunnyanja ebuvuma bino kitunuulire akati bano sente zisinga President azikwata n'aziwa bano abavuma Kyagulanyi abalina okukola ennyo okulaba nti ekibiina kya National Unity Platform kiggwamu amaanyi bakikuba ku ttaka kati batunuulire ekyabadde ebuvuma bwesooka weebuuze wali emabega mpuuga abadde tatambula nga tasobola n'okwogera ennaku zino mpulirawo omudidi gwe baafunye ogwo nibasooka baddamu okufuna otwanyi naye gwe mwagala omuganda munnammwe okujjawo tunuulira abantu ngaabo naye ate si gwe gusoose kuba n'enfa ya Edward Muteesa nayo abaganda baateekamu omukono munene kyova olaba nti abaaliwo ebiseera ebiwano ebiwabeeredde omuto Amin we yamugiranga e Bungereza baatwala obuvunaanyizibwa ne bajjawo Omutebi ne bamugja ku Amin kuba Amin yali talina yali tajja muddiza bwakabaka bwe naye ng'amukozesa olw'okuba yali amanyi nti bw'oba tolina baganda tofuga Uganda naye ekintu kyenalabye ate ekyebuvuma nno mbu pulezidenti yagudde nabo gwe tebaamulangako tekyali kirange kakati tulina obuzibu nti
President Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okujja n'akubalaala Mubende ng'akozesezza milioni 2 oba 3 ez'emizindaalo. Laali ya President Museveni egenda mu buwumbi 3 ku 4 ku 5 ng'ogaseeko entambula ye kuba n'abanajja omulaba balina okusasulwa. Ate teri kintu kibi oyinza okwavuwaza abantu babeere nga bakuwulira naye ate kiba kibi. Fe tulina measures kwe tulabira ensi enjavu. Olaba ensi ekkiririza ennyo mu bayimbi abantu baba baavu obadde okimanyi. Agamba kangende ndabe ku muyimbi mpone ku Land Road mpumulizeeko ebiki si nnyimba ze zibatwala. Akati ne tuba n'obuzibu obulala nti celebrity ebaako ne age. Okiriziganya nange? Celebu kyobalaba nti baserebu abasinga tebafumbirwa. Bofumbirwa otoddeyo kufuna bakugoberera. Ate Rema akyalinga bwe yali. Andi kyenkugamba. Kaakati celebrity ku eno gavumenti eriko yaggwako. Yakoma. Tewakyali muntu kyabeetaaza. Mami Kirumira tudduke ku kintu ky'okusonda ssente mu National Unity Platform. Kakati buli omu ayogera kyasanze. Buli omu akugamba kikye. Kakati waliwo abamupininze nti sooka tu accountability y'enkadde. Era eyo ye gurupu eri. Kakati waliwo biliyoni 5 NUP zebadde irina okufunanga mu iPod. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu oba National Unity Platform bonna baayise ekiteeso nga tewali kusinkana President Museveni. Kakati iPod ekuwa ssente ezo ebibiina byonna biddukanyizibwe waki balina okufuna ebifaananyi bya Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ne President Museveni bibanoonya mu iPod. Simanyi okiraba? Nkiraba. Kakati awo Kyagulanyi yagaana. Ne bagamba nti oza ssente zinaabasikiriza tubazze. The 5 billion zibasikirize badde. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agaana. Kati mu kugaana ng'ate kyangu. Yazze buzzi mu bawagizi bwe kubanga ne President Museveni teri yamusondera mugonje. Teyazijjawo obuti. Ezawangula teyazijja wano. Ezawangula President Museveni yasabanga buyambi. Naye yasaba. Amama Mbabazi yavanga kuno n'agenda. Amama Mbabazi oyo omulaba mukono gwa President Museveni ogw'omunda ennyo. Era mu kukyusibwa kw'eggwanga ayinza okuba yatwalamu ebitundu nga 65 wadde teyagenda mu ttali. Omuntu yagenda okusaba obuyambi e Libya yasooka mu Amerika ne bagaana, nadda e Bungereza ne bagaana, nadda mu Buwarabu n'asisinkana Gaddafi. Gaddafi n'amugamba nti sijja kuwa buyambi ku basajja bakafiiri. N'akomawo n'akigamba Museveni ne Salim Musale gw'obadde okimanyi nti Museveni musiraamu. Nange mbiwulira buli. Ne Salim buyambi bwe waleeta obuzibu. Erinnya lya Salim Musale liva ku jjeno wa Gaddafi. Era yamala okutoola Saadu Gaddafi n'ayingira mu lutalo. Wabula endagaano zaali 2 ate nga ku zonna Museveni talina gye yatuukirizaako. Tripoli yaga esooka okuzza Amini nga mulamu wadde nga si president wabula ateekebwe mu maka ge. Yamuzza? Teyamuzza. Yakkiriza nti ensi erina okugenda mu Arabu State gyeri. Terimu. Ndagaano ki gye wali okoze ne President Museveni? N'agituukiriza kati. Tuddeyo kali. Mwami Museveni okuwangula olutalo yalimu olw'omu nsiko. Naye yasabanga obuyambi. Yasaba obuyambi. Obuyambi obusookera ddala bwali bwaffe wano wansi mu Bannayuganda. Bw'abanga ne Mugogo mutwala. Naddala Abaganda. Wano mwaffe mu Buganda tiyalutwalako Mwankole. Bw'abanga Muwogo ng'amutwala
waliwo omusajja gwe nali mmanyi mukwano gwange bamuyitanga omugenzi Sengobe yalina ensawo z'akasooli 200 Museveni n'amutuukako ekiro n'amugamba mbadde nsaba kasooli ono omumpe muwa amagye bwe tunawangula ngenda kukusasula omugenzi Sengobe n'akkiriza amagye gaayitawo ekiro okuva ku ssaawa 5 naye nga tebalina nansawo mwe bateka wabula bapakiranga wano mu nsawo zaabwe ensawo 100 ne bazimalawo naye Museveni teyaweerera mwana wa Sengobe n'omu nze kennyini kamwa koogera nali ntudde naye mu magundi nga ntudde mu State House n'agamba munyambe ngende njambye olumbe lwa Sengobe kye yakolera Sengobe kwa Byalumbe nali mu State House bwenti nga ndi naye n'agamba Miriam Nyambo mpe ennaku 2 ngende ekiboganja byolumbe lwa Sengobe olumbe yalwabya saagala kumuwa yaluteekamu ssente n'asitukayo kennyini n'ajja naye Sengobe mu lutalo lwa President Museveni mu kuwangula kwe yafuna ki naye nga njagala ku kino ekyokusonda nti buli omu yawaayo kye yali ng'akola ki kye yali ayina Bobi Wine okuyita abantu bamusondereko talina nsobi obuyambi obumu obwavanga mu nsi z'Abawarabu kuba Obungereza yabagamba sijja bbawa naye mbawadde ebbanga lya myaka 5 gavumenti bwebalema okukyusa nzija kujja mbeekubire mwena nteekeko gavumenti eki lwali etwale lyawani lyali litutwala era information yemujjukira bwe yasooka mu America the same information gye yasanga e Bungereza America ng'emaze okutegeeza bano nti oyajja naye ajjirira kino kakati Bobi Wine bw'agamba nti munyambe si kipya wano Abaganda twasonda bingi nnyo twafiirwa bingi nnyo n'okutuusa kati ebimu President Museveni byamulimu okusasula omuli ente kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'agamba nti munyambeko ku kino walabye ennyanukula abantu gye baayanukudde jjo ku ssente entonotono ezaawamu okuva ku abo ababadde bakuŋŋaanyeewo wavuddewo akawumbi kamu mu miliyoni 600 mu ddakiika kitegeeza nti abantu baba tebalina kye bakwetaagako kati olwaleero we tuzibidde we bakubulira akayingira ekavulo oyinza okwewuunya kuba mbaddewo ku social media ng'abaana ebweru batandise okusindika anaazijjako wakooyerawo wakutuuyana nazo nga bwasa ku akawunti yakibiina naye ebyo byonna lwaki nti abantu bakooye enkola Museveni kino n'akikkiriza taleetewo embeera eremesa omuli okuleetawo ozikwatira ku akawunti ndabye omwana abadde acomplaining abadde asindika miliyoni 1 naye ng'ate alina okusasula omusolo gwa $30 era n'ayawula omusolo ogw'emitwalo 3 n'ateekako miliyoni 1.3 naye miliyoni etuukewa ogwo omutima oguyita mmere nalabye n'akaana akata ak'emyaka 4 kakutte 2,000 ne kaziwaayo 10,000 ezi n'Ekyagulanyi n'akasitula n'akagamba oliisi 10,000 ezi simanyi bwawabirabye nakalabye kakati obulumi abantu bwe baba bayina gy'oli olinda bwaki anti kyembuuza Mwami Museveni anakkiriza ekintu kino kigende mu maaso bw'aba amanyi outcomes zaakyo outcomes azimanyi naye tulina ekintu kimu nti gavumenti ng'egwa kubanga kuzaalibwa kwa mwana bw'aba atuuse aba atuuse ekyokubiri gwe kyotanaba kumanya within the NRM nabo abasinga olwo 70% gavumenti bagikyawo mulimu n'abajjosonda era baziteekayo mwabo bennyini believe it or not that's why teri gavumenti y'opposition esuula gavumenti erimu buyinza nga terimu bali munda njagala ombuulire ebidaanisa li gavumenti yani gy'ataalimu wali tudde ku President Museveni kuba binaayisa ne baani abo bonna abaafuga waawo gavumenti ki Museveni gy'ataalimu opposition is contributing almost like 60%, naye 40% babeera munda mu government. Mwami Kirumira, kino kituwe essuubi ki mu kusonda kwe tulimu bw'ogeraageranya kye tuli mu kukola kye tuli mu ku-exercising ekyokusonda andi kakati ne kukyaliwo luli mu nsiko kuba kati tetugenda mu ssente zaanoonya si za mu nsiko. Ssente Robert Kyagulanyi Ssentamu zaanoonya si za mu ttale
sente zanoonya zigenda mu kalulu ekisooka okusasulira bonna abaana abagenda okwesimbawo mu structures mubundi mu ggwanga mu bifo byonna ebyeggwanga ezinaddukanya kampeyini yonna n'okulaba ntutuukira ddala ku ntebe yawa y'omu State House. Kati sente ezo sisuubira nti ate gavumenti erina weneezikwatirako. Nze ntidde zibaningirayo nezikwatira ku akawunti. Nezikwatira ku akawunti. Ekyo nakyo bw'eneeba ekikozi kyongera kulabisa. Okitegedde? Kati ate bw'ona okwata eziva ebweru zino ezawano zimala. Kyagulanyi bw'ogamba nti yafuna abantu 3.5 oba 4 buli omu ne bwaleeta 10,000 zimala okusuula gavumenti. Zimala nga buli eyawa Kyagulanyi akalulu ataddeko 10,000 zimumala. Kuba talina kyeyeetaaga kuwa muntu. Simukategeera. Kubanga njagala okuwulira ekintu kimu. Singa ogenda okwanjula omukazi ng'obadde obeera naye ogenda otya? Bo bennyini be baba kweguya. Omusajja tava wano n'amutulekera. Ebyo. Kyagulanyi bannayuganda kati baga musajja tatulekawo na. Tuyina ani? Tuyina ani yogerayo omulala? Timbanyi. Naye wetumaga magera ewuziko ogamba omusajja yasobodde. Yaliwo. Ayeewaddeyo bizinesi ne baziggala buli kimu nekikola kitya n'asavaivinga talina mu nsi kyatayina wabula aliwo olwaggwanga ani gwe tulina kwabo ng'oli bamugamba bugambizayo 5 million z'abantu n'awulira ng'afa n'asiita ebigere ku bukadde n'asalawo waakiri awemuke naye nga takoze eki nga tatadde 5 million. Ani gwe tulina afaanana Kyagulanyi? Taliyo. Kati eggwanga Uganda we tutuuse olwaleero Kyagulanyi ye ansa. Buli kye tulowoozaako Kyagulanyi. Ofaananya abaana bateroga nti Kyagulanyi atuyamba buyambi obeera mu Uganda singa tali mu Uganda. Kubanga obutuuze abuyina mu Amerika asobola okugenda neyeetulire naga mubeere mu bizibu naye musajja wattu akimanyi mayitidda. Mayitidda atuukira wa ate abantu singa bamanyi nti obuyinza Katonda abukwazika bwazisa bagende batunuulira ekijja ky'Obote wekiri omuddo ogukiriko batunuulire amaanyi Oulanyah ge yayina naye olwaleero wali baamwebasa kamujje mususerako binyeebwa netuwali n'agigambako naye baakuuma entaana ye Oulanyah okumala omwezi mulamba nga tebaagala agendawo naye olwo kamujje bw'atuuka waalirawo ebinyeebwa bye n'akolaki bino bya nsi bino bya nsi kakati nabadde waffe nentunuulira akalulu kano ketubaddeavubuka ntunudde ningamba what is this nalaba byabakama nga yeekangabiriza n'agamba bwe ndiddayo nendaba emivuyo mu bululu yekavunaanyizibwako naye nagenza okulaba badiso bakayingiddemu bapiso simanya baani bonna naye Museveni okuwa abantu obuvunaanyizibwa nga tebabutegeera bwe buzibu bw'eggwanga. Disagiramuwa natuuse ne mbabuuza nze kennyini kuba kyabadde waffe abaana akafaananyi simanyi oba essimu ebaddeko wano nandika kulaze nti polling station yabadde teriiko mulonzi wa NRM n'omu. Abaana bakuba akalulu kaabwe nga bwe kalina okolaki okutambula ne babakwata abaana ba National Unity Platform bazze ne babakwata obalaba kaako abo bemulaba balonzi b'NRM abambadde ebyakyenvu enkofiira awo registrar ali mu kubala ali kutubalira ekyo kyabadde ogwo then bwe tumala tulabe n'ab'NRM be baliwa obwo obucupa bwolaba yabadde layini ya movement kuba tewabadde memba nate okitegedde kakati DPC gundi bwe yazze RDC bwe yazze ne diso ne bayodde baana nga bakoze eki ate balina
layini eteredde bwokiraba olabawo violence yonna eyabaddewo. Akagundi kali luddawo. Emmotoka namba wangambye namba ki? Emmotoka nyini eya Giso eyabaddewo. Eya Giso. Kakati bwe yamaze obayoola nga bakuba ku poliisi kikandwa. Nga tunoonya tugundi poliisi adde Osiru yaze ne mubuuza kati njagala ombuulire wano abaana balinawo mutawaanaaki. Ne mbuuza oyo gundi oyo Giso. Mu Electoral Commissions Act gw'olinamu buvunaanyizibwa ki? Obukuleeta mu kalulu kano. Ekitegedde? Kakati abantu tebakimanyi nti waliwo offices ezitalina kubagenda mu partisan politics ate nga bazirimu. Kituufu ekyo. Nga bazirimu. Kakati gwe ogendera wa mu nsonga eyo. Era ogenda okakana osi yatukakanyiza n'agamba anedda abaana n'abakwata n'abatu. N'abata. N'abata nibadde. Naye kati ndowooza era ebifo ebisinga eyo babyefunza benaali. Bagezezzaako. Bugeza. Kubanga kati wakyali kipya mu NRM kyoyinza kugamba nti kino kisikiriza ogenda mu NRM ate kiki? Mugenda kijjawo. Tosobola kubanze nagamba ne bw'obanga omukazi omukwate n'omusabe baawukana. Mwasabye obulungi. Yogo bakutte. Engoni ebayi. Ate tewali kizibu nze Museveni bwe yajja empapula n'entya n'okutya. Ekyantiisizza kimu. Teri kibi nga mwana akaabira mu katanda ke nti ayagala kusula na nnyina. Kuba bano abaasooka senga nabo baalemera mu kitanda gwe wandizaaliddwa. Buliwo ebintu byona. Mwami Kirumira ojja kunnatira nze. Ndegedde. Naye eggwanga lite. Naye sinze simanya naye Mwami Museveni kyayagala kati nze ennyonyi nga zetukozesa nga bbaali. Nze ebintu bye nnali nsuubira mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni n'obuwagizi bwange n'ebbanga lye nakoleramu byonna sifunyeemu. Era wabyesonyiwa. Era nabyesonyiwa nga bwe nagamba nti n'olunaku lwe natandika omukolera. Olwejjusa. Si ku lwejjusa kwokka wabula famire yange erukuza. Mu lwesambajja n'odwesamba. Olwo tulyantula ffenna okumujjukira. Kwate wali Kalimanga ali mu myaka 8 nziruke naye. Omutwaliwa. Kwene yafunda bweti. Naye kakati no kankusembezeeyo kano. Omukyala bamuyita Najjuma ali wano Bukomero. Yafa kati. Naye Najjuma twali mu kalulu ka Pulezidenti Museveni ne bagamba Obote akomawo Museveni akogondi semwogerera akomyawo Obote kai kyenda mu mukaaga. Najjuma yatunda akabizi njukira yakatunda omutwalo ogwo. N'agusitula n'aguleeta mu kakiiko kaffe abanoonya abakola campaign. Banaye mutuyamba obutazza Obote. Omanyi kwe kyava? Abasirikale b'Obote 10 bamwebakako nga muwala waayitudde awo. Nga bwakuba mu ngalo muwala we ne bamaliriza muwala we ne bamaliriza ye ne badda ku muwala we ate maama we nga yakuba mu ngalo. Naye omuntu obulumi bwe nalabye omwana ng'aleese 2000 ow'emyaka 5 nazzeeyo n'ezijjukira. Waliwo n'abaana juzi abaakaaba mu mawulire nga abaana ba Edi Mutwe nga bakaaba bate kitaabo. Abaana bakaaba obulumi tebuyinza kuvaawo. Tubula mu nsonga 10 ezaakuleeta mu buyinza okyayinamu nnyingo ki? Abo abaana newankubadde nkakasa baweererwa balina laavu ya kitaabo gye bamensinga. Omuli okubakyalira ku vidiyo, omuli okujja waka ne banyumyamu emboozi. Kati nno obadde okyali kwaka nkusembezeeyo nakano. N'entunulira Mpuuga nga z'okulunkinga ekibiina mu mmotoka ya gavumenti. Ye be walonkingiddemu baabadde b'e Masaka mu ekikulu temugobere. Baabadde baawo. Bwe okumanya baatuuse ekiseera oba tewakalabye nakalabye ku social media nga bagamba Mpuuga oye bonna ne basirika. Nze nalabye wa ADF nga tutongoza ekibiina kino ekya ADF konzira ddala kizze kutumalawo. Akati ate kangongere nakano pate yaabwe kaadi zaabwe ez'ekibiina ziri mu gureedi. Wakirabye? Waliwo abaavu abadda waliwo 15,000 ate ng'oziriniwinga buli mwezi.
kikyenyo kyebabala ogula kiera otunda ki oba babadde bakopa kanumpa ondegeti yalwasa waliwo ey'ettaano waliwo ey'emmeka paka ku grade ekola ki esembayo oyina bameka booguza era booguza bagenda kukufunamu ki ogenda bakyusiza nsi etya ng'ovuma Kyagulanyi gwe baagala oli gwe baagala bajjeko tomunyega kati oba owulira nga ddala oyagala njagala aveeyo mpuuga olunaku lumu tumukakase nti ali ku opposition atakinge Museveni tekisoboka akikole futuyinza ogandi munaye tekisoboka ng'akisobola naye bw'alabanga kimulemye ave ku ate ebbanga lyonna tayogeranga abantu bamanyi tetulaba ayita bbalibbali bwe yegira bwati n'agira bwati aveeyo atakinge Museveni waffe n'ekigendererwa kyaffe kujjakaani misioni kujjako pulezidenti Museveni kuba ebyemirembe abiganye naye ffe twaka kuyita mu kalulu tetujja kuyeekera ggwanga that is out ekyo takisuubira naye twagala tuyite mu nkola ziyateekawo zennyini eza ssemateeka waaki w'eggwanga basebo ne banyabo kuva gye twatandikidde dakika zino zitambulidde ddala especially mu abagoberera mutukolera ddala obulungi obutagambika mwebali nnyo mwebalire ddala era tusiimira ddala bwongerwa abasubscribinga n'abasharinga n'abalikinga mwebali nnyo mwebalire ddala mwami Kirumira abadde abuze naye Saturday eri twasubwa wafiirwa kwalimu okufiirwa twalina ensonga awo yali ey'amaanyi ey'emivuyo gya NRM nekakati tugyesonyiweeyo wiiki yino naye etandise basimbudde dda bali mu kwesekulawo gwe bakuba yadduka kati katusabe obulamu ne mwendo tujja kuba tubaya so basibulira wano omukulu Kirumira bana nendowooza tuyiyeyo tulabe engeri tumuwa ku posters kubanga akaluwa naye mpozi wanga tulina akuvuganya akalulu NRM eyinza okuleeta naye nga obuliro tenaleeta tikiŋŋaana obuliro tenaleeta ya buli gwe baleeta dduka naye ndowooza bateeka okunyigiriza kuba mu likodi y'ensi yonna wano Uganda kakyange NRM ebaawo onule wano constituency gye baali bakikoledde constituency eyesimbamu mu Kasambidde neyesimbamu n'Empuuga NRM neetateekawo candidate mu byafaayo wekyali kikoleddwa kati iwange buli gwe baleeta dduka ogenda kufuna kwesimbako tewali ate ani asobola Kirumira otandikirawo ababo bonna nze nasembalaba mukwano gwange gita saadayo mulabana bwabuuza ku balonzi abasanga ninze kulaba gwe bandeetera yena naye tekiŋŋaana kwetegeka oli mutuufu kale ensonga eyo abaana bajja gikwata mu Mariamu Nampijja ba Ibrahimu Abaguma bani muli bangi nyaawo mwekolemu ku mulimu kyonna kye tunaatusobodde naffe tubeeko ettafali lyetugatta ku kukyusa eggwanga so mbasibulidde wano atakumira musala nsaba bankuumire